Ntabagalwa balungi abeekuumira kusenga Faith 256 mbaaniriza ate nate mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero ba audio yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero njagala kusharingako nammwe akabi oba disadvantages oba ebibi ebiri mu kukozesa withdraw method ng'oyagala kwewala byakuzaala oba of course era abasinga ogikozesa tubeera tugikozesa mu ngeri eyo yakwewala byakuzaala oba byakufuna lubuto. Biki ebijjirako oba disadvantages ezikirimu? Nabagamba ebintu ebisinga buli kintu ku nsi kuno kirina ekirungi kyakyo naye ate kirina ekibi kyakyo. Ekirungi ekiri ku withdraw oba ku kusikamu omukira ng'onaatera okutuuka ku ntikko, gw'atamanyi kyentegeeza bwe njogera ekigambo withdraw, ntegeeza okusikamu omukira mu mmana ng'onaatera okutuuka ku ntikko n'omalira wabweru n'otamalira munda. Ontegedde, kansubire nti ontegedde bulungi. So kabi ki akakirimu oba disadvantages ki ezikirimu oba eziyinza okubeera mu kukozesa enkola eno eya kizaalaggumba? Ekisookera ddala, enkola eno teri 100% kubeera nti esobola okukakasa nti tojja kufunisa muntu oyo olubuto. Ate abantu bangi bagikoleddemu ensobi ne weesanga ng'omusajja yeegaana olubuto ku lw'enkola eno. N'agamba nze namalira wabweru, bannange saatunyezaamu yadde n'ettondo. Ekisookera ddala okyasobolera ddala okufulumya enkwaso gw'omusajja n'otakiralizinga nti ofulumizza enkwaso. Waliwo kye bayita pre-cum mu Luzungu. Mu Luganda ge mazzi agasooka okujja ng'omwami tannaba kutuuka ku ntikko, waliwo amazzi ago agava mu mukira. Amazzi ago gasobola okubeeramu enkwaso zo, ng'enkwaso ezo zaaliikinze oba zaatonnyemu mu butamanyaabwo. So singa gabeeramu ne gagenda mu gundi kubanga go gabeera geetaagisa nga mwezi era gali fine, naye gasobola okuleetera omukyala okubeera ng'akola ki? Ng'afuna olubuto. So singa ggwe omwami obeera ddala ddala omanyi omubiri gwe weetayiminze kubanga kizibu okunotisinga nti amazzi ago gali mixed, galimu enkwaso oba temuli. Sometimes ziriikinga, sometimes teziriikinga. So kizibu kikakasa. Kati ggwe oyinza okuba nga mu butuufu gwe weekakasa omubiri gwe ogumanyi. Era okakasa nti osikayo nga tonnaba kubeera ng'omuntu atuuka like ng'ofulumya oba ng'omala. Kaakati omukazi ataakubwira nti yafunye olubuto ate lwo kiyinza okukonfusingamu. But possibilities weeziri nti osobola okumufunisa olubuto. Era mu abavubuka abeegaana embuto nti nze namalira wabweru, ekyo kiroboozangako n'ogamba singa yagamba waliwo possibilities. And oluusi ne bino ebintu tubikola like lack of knowledge nti tetumanyi kye tuwakanira. Omukazi waba afunye olubuto ng'obadde omwagala ebyaddala, okukakasa nti lulo nze nabagamba nze nina trust issues ndowooza, neesiga naye nina w'enkoma mu kwesiga. Bw'oba okimanyi nti mu butuufu yadde mukyala wange mwesiga naye nze saamaliramu, osobola okugenda ew'omusawo ne mubyogerako era ajja bikunnyonnyola nga bwe mbyogedde nti kisoboka okumufunisa olubuto yadde wayimalira bweru nga ggwe bw'olowooza. Kuba waliwo enkwaso ezisobola okuba nga zaatonnyamu nga ggwe tomanyi. And in that process osobola n'okumalira wabweru n'okamula omukira ne gutaggwamu enkwaso ezo era still n'oguzaamu okuzinemana n'obeera ng'osobola okukola ki? Okumumaliramu. Kuba abamu abasajja muyunga nti osobola okugukamula ate n'oguzaamu at the same time n'oyunga. Abatayunga awo oyinza okubeerako ku safe side. So ekyo nno ye disadvantage esooka. Disadvantage ey'okubiri, obuwoomi buno like mwembi temuwoomerwa kutuuka ku kimalayo. Waliwo oba kutuuka ku ntikko eyo ey'omukwano. Kubanga ekisooka omukira guno gusikibwayo ng'oli ku ntikko y'omukwano. Okitegeera nti eno yonna z'okivuga building up omuliro, building up ekintu ky'okipikamu okipikamu. Kati otuuse we kinyumirira ddala ate olina okwefiiriza obuwoomu obwo n'obwagazi obwo n'osikayo omukira n'obeera ng'okola ki? Ng'omalira wabweru. So kitegeeza mwembiriri mufiirwa gwe omukyala n'omwami. Obuwoomi obwo temubufuna. Banaye waliwo obuwoomi obubeerawo ng'omusajja atuuka ku ntikko. Abasajja mugimanyi. Ndowooza mumanyi kye njogerako. N'omukazi kennyini aba akufiiringa era aba akola ki? Aba akuwoomerwa unless nga takwagala oba nga tomanyi kuzinamana. Naye bw'oba omanyi okuzinamana aba akuwoomerwa ate era aba akola ki? Ayagala ekigenda mu maaso. So kitegeeza omukyala naye obeera omuggyeko obuwoomi obwo ate nga naawe obweggyeko. Kubanga awo wokka wokka awo we wali ekisinga okubeera nga kinyumisa oba kye kisingira ke kaseera akasingira ddala ddala okubeera nga kawoomesa. So kaakati ate muba mukakola ki? Mukasalamu.
kitegeeza bibeera bityo ky'obola tugikoleramu nnyo ensobi oli alabira ddala nga tekiggwa. Ekyokubiri kye tugenda okwogerako kye ky'okubeera nti omuntu alina okubeera ng'amanyi omubiri gwe. Okitegeera nti disadvantage ekirimu tosobola gikozesa nga tomanyi mubiri gwo. Era mmwe abawooza nti njambalira bweru mpaako munnange sijja kufunisa buto omwana wa bendi asoma ogenda mutikka olubuto naawe okyali muto okyasula wammwe mubeere nga muzaala. Yambala akapiira ako ngayisizaawo buyisi. Kyetaagisa omuntu ng'alina experience era ng'amanyi omubiri gwe ng'ebyokwezina abibaddemu. For starters nga gw'oli muyiga waakabitandika niyinza okugamba nti eyo si nkola ntuufu gye wandibadde weesigamako. Bw'oba owulira nga gw'oyagala nnyama ku nnyama beera mweteefuteefu okuzaala kubanga ne gye wandiddukidde ku safe days naye zo safe days zirina ebizibu byazo. So tujja zitunuulira lwazo. So saawa zino tutunuulira withdraw oba okusikamu omukira ng'omusajja anaatera okutuuka ku ntiko n'amayira wabweru. So olina okuba ng'omanyi omubiri gwo, omanyi ddi like wa and kaseera kyakatuufu kubanga timing yeematalinga nnyo oba timing kikulu nnyo mu nsonga eno. Kuba ekisooka ne bw'oggyayo omukira ng'ettondo limu bwe riti litonyeeyo limu bwe riti nabagamba omusajja asobola okufulumya enkwasa ezisoba mu 1,000 okusoba mu 1,000 like osobola okufulumya 1,200 kisinziira ggwe enkwasa z'olina mu mubiri gwo obungi bwazo. Naye ate enkwasa ezifertilizing egyoba ezifunisa omukazi olubuto eba emu yokka bweti yesobola omufunisa nti ziwugga eri neefa endala ya bitundu endala eri biki then akasobodde okugira ne kagenda ne kabeera nga keekwata kugi ekintu ne kyekola ne mufuna omwana. So bw'oba ng'omanyi nti nno ebintu by'okwezina tobiinaamu nnyo experience, mukwano nze nandibadde nkugamba nti biveeko ebyokugamba nti nja kusikamu omwana wa bendi ojja muwa olubuto ate naawe oluusi nga teweetegese kubeera bamama kubeera bataata. Sangi zino tulina basingle mothers tulina basingle fathers kuba n'abakazi baakoowa. Olumufunisa omuwala n'aluzaala ab'ewaabwe ne bagamba muwe omwana oddeyo osome ne bamukusuulira gwe temulabangako basingle fathers. So oba toli mwetegefu kubeera single father kiroboozeeko. Olinza okuwunzika ng'okifuuyo okizisawa munda. Ekirala bw'aba ng'omuntu like ye muntu amala amangu oba omusajja nga tolwa nnyo mu kisaawe ate ggwe byesonyiire ddala kubanga like eno disadvantage ekuzingiramu wonna kubanga ate ggwe ogenda kwagala okusikayo ng'olwedde amazzi gaayiise dda. So tefevaringa muntu alina buzibu bwa kubeera nga gwe towangaala mu kisaawe kubanga ekisooka omuntu amala amangu ebiseera ebisinga lwaki number one reason lwaki osobola okumala amangu oba lwaki omala amangu tosobola controllinga ddi lw'omala na ddi lw'otamala. Abasajja abasinga okuwangalira mu kisaawe wemba bino byenjogera nnimba mu mpabule kuba siri musajja naye nkola research ne mbisomako. Abasajja abasinga okuwangalira mu kisaawe study oba research agamba nti babeera bamanyi okufuga amazzi gaabwe nti asobola okugafuga ne gaddayo, asobola okumanya nti kati naatera okumala nakkakkana like nassa n'agafuga ne gabeera ng'asobola okugasiba n'abeera nga tamalira mu kaseera ako ne yeeyongerayo. Ate waba ayagala kumala era amanyi ekyokukola nti nina kuzina mmana ku speed bwe nti nina kuzina muntu nga muzina style eno yendeetera obwagazi obuyitirivu n'abeera ng'amala. Okitegeera bo babeera babimanyi. Kati gwe w'oba tomanyi kyekisinga okuviirako abantu okubeera nga mumala amangu nga tuvudde ku bya infection tuvudde ku bizibu ebirala ebijjirako ebiyitirivu. Waliwo n'ekyo nga kyekimu ku bizibu abaami bye basinga okusanga nti obeera tomanyi kufuga mazzi go naye bw'ogenda oyiga munawe ogenda okola ng'osobola okuwangaala mu kisaawe. Kale byebyo ebyange temwerabira subscribing abatana subscribing edda weebale kubeera nga weekuumirako sharing okola kyattendo commenting nga naawe okola kyattendo. Alina kyoyagala okwongerako okutoolako okuwabula sorry about that mbaaniriza mu comment section nze mumanyi ndi muntu ali free and nzikiriza okuwabula okuva eri abantu ab'enjawulo kubanga era sinza amanyi nnyo ekyenkomeredde. Bwe mba nina kyenjogedde mu bukyamu nga nedda senga wano osobezza
tugira bwe tuti nawe bati kino kiba bwe kiti ne bwe kiti. Gwe naawe alina kyoyagala okwongerako olyaniririzibwa okubeera ng'olina kyotuterawo mu comment section tukuyigireko nga naffe bw'otuyigirako. Munzikirize nkomewo natana subscribing abambi subscribing webanga byanjogedde bikunyumidde era ng'obifunyemu amakulu nja kusaba obeere ng'osubscribing akagambo kali awo subscribe ate ne video eno giwe ekigalo. Bw'omala ogiwa ekigalo omala osubscribing waliwo akada akajja. Akada ako bwe kajja beera ng'okakoonamu. Bw'okakoonamu abamu complaining nti sizifuna singa sifuna live notification singa sifuna ki. Tofuna notification kuba wa subscribing naye tewanyiga akade kajja era wakalaba nga kwe kali naye we kajja kalina akalala buliwo budde nga busatu waliwo personalized waliwo all waliwo none. Kati bw'onyiga oluusi none ate gwe tofunirako ddala bwo personalizing nga bakuwa zimu na zimu. So oba olina okunyiga all nti buli kyonna kye tuba tutadde ku channel oba okola ki okifuna. Kale byo byange Omukama abankuumire era abanjagala. Yeah.